Pulezidenti Museveni akungubagidde yali omulamuzi wa kkooti ensukulumu omugenzi Profesa George Kanyeihamba eyava mu bulamu bw'ensi wiiki ewedde. Ono atuuseeko mu maka ge agasangibwa e Buziga okusaasira ab'enju ye n'emikwano. Ayaniriziddwa abaaliko bassabaminisita okuli Right Honorable Mama Mbabazi ne Dr. Ruhakana Rugunda era ng'asisinkanye Nnamwandu Catherine Kanyeihamba ne bamulekwa. Pulezidenti Museveni mu kwogera kwatendereza emirimu amatendo Profesa George Kanyeihamba gye yakola ng'anyumiza ku gyenvudde waabwe okutandikira ddala yasooka okumusisinkana ku University Makerere. I met Kanyeihamba first time when we had a big debate at Makerere University. It must have been either 1969 or 70. Ategeezezza nti omugenzi yali musaale nnyo mu lutalo olwajjako n'akyemalira Idi Amin Dada n'okuleeta emirembe mu ggwanga. So when we went to fight, that's when I saw Kanyeihamba again. In the UK now, that's why I found him. He was in our external committee. He was part of that effort. Ayogedde ku Profesa Kanyeihamba ng'eyaliko omubaka w'e Rubanda era nga yaweerezaako nga ssaabawolereza wa gavumenti. He was elected in Rubanda as member of parliament for Rubanda. So then thereafter he continued in government, then later on as judge of the High Court. Kyokka asanyuse okusinkana abaana b'omugenzi era akinogaanyiza nti kirungi omuntu okuzaala kubanga omukululo gwe gusigalawo. Ye Nnamwandu w'omugenzi nga ye Catherine Kanyeihamba ategeezezza nti omugenzi abadde yeenyumiriza nnyo mu kuweereza gavumenti. He was very honored to be part of the government as Minister of Commerce and Attorney General, and lastly, as a Justice of the Supreme Court. Dr. Ruhakana Rugunda ategeeza nti omugenzi yali musaale mu kutandikawo Makerere School of Law n'okuwandiika ebitabo ebikwata ku by'amateeka. A man who knew his law very well, a man who helped in the drafting of our 1995 Constitution, a man who was in the Supreme Court of Uganda. The lawyers have a lot to learn from him. He also wrote many books, over 30 books. Many of these books concern law. Therefore, lawyers should read his works and should read his judgments. Mama Mbabazi naye atendereza emirimu omugenzi gye yakola n'ategeeza nti abadde musaale mu kulwanirira obwenkanya n'eddembe ly'obuntu. Given his contribution to a struggle for justice and freedom in Uganda and the many things he has done, especially against the dictatorship that we fought against for so long. Oluvannyuma Pulezidenti akwasiza Nnamwandu ne bamulekwa amabugo. Omulambo gw'olweggulo gutwaliddwa ku kkooti enkulu essiga eddamuzi eritegese okumukungubagira. Shamshad Nalujja yakusakidde ekkulire lino ku Bukedde TV.